olese ensonga y'emikolo tulina okusomooza kungi mikolo ebyafaayo mu mwezi gw'okubiri omwaka guno nakulembera pastor omu nga ntwala side z'emubende pastor mu kanisa muje sigenda kwatula mannya nangamba nti tugenda naye ebintu tugenda bisinkana mu kkubo tutuuka mu kkubo nangamba te ebintu biri ku mukolo gye tugenda gwe mukolo gwe kyasoose okulaba omukadde azaala omuwala ng'akuba pastor oluyi kizibu naawe nza kubuulira nakugambye njogera kati ng'omusezi agula essuwanti yakulirako bantu bangeka nga pasa bamukuba oluyi ayina n'abagoberezi yagenda mu famire ey'ab'ennyindo zino empanvu nga bamusaba ente nnya yatwala meka njogere kindeke ki ate yatwala ki twatwala ebibbo wali olabe ku mukolo gwe nga gulimu buno obugati obw'ebbiri ebiri bbiri bitaano bwe twatwaliramu wali okulembeddeko mutendera gw'abakansala nakulemberako ku mutendera gw'abakansala mu mwaka gwa 2011 wajjira mu kibiina najjiramu NRM n'okawangula nakawangula anti ekitundu kye nalimu ebiseera ebyo newankubadde ng'ewakati twali be NRM ng'okuwangula akalulu olina kugira ku kadi ye NRM ebisaano ebyo byaliwo ebiseera bye tuyiseemu emabega NRM yali y'amaanyi kadi yagwa ekyo tekinswaza kwogera NRM gwe eri luddawa teriimu muno eri luddawa nga ne wano ekisolo juzi yawangudde anti era owulidde ekisolo kubanga era n'ebisolo bikola ki bironda tulabyeko ente nga zironda ate okumanya tufunye okusomoozebwa gwe wali obaddeko ku mukolo n'ogenda ng'omulenzi gw'okulembedde talina byakwambala ate mugendera muki anti jjukira mugenda temwambadde muyinawe muyina okwambalira lindako ne mutuuka emutuuseyo wano mutusabira amabaasa agenda okuvayo omwana ow'obulenzi ng'empale ne kooti byaliwo mu lutalo lwa Amini naye nga muli ku mulembe gwa muzeeyi tihabulwa lindako gwe mukyawo tayinza kunoba ng'alagawa omuteekateeka oti omukazi nekisooka nze ngenda neŋŋamba abasajja bw'oba owulira ogenze mu mbeera eyo ng'oyagala kugwa mu mukwano oyagala kunyuma kakyagera tekikwetagisa ate kumala tuuka waka beera ng'okyali ku mulimu mukazi mukubira obusimu obulaga nti wayambuse dda ku mutimbagano wayambuse dda ku mutimbagano ate olumu oyinza okubeera olino ku mulimu sente zikubuze n'ebyo bennyini nga tobiina anti era sente bwe zibula kyova olaba abakyala abamu kati bagamba nti abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja naye omanye kigabuzizza kasente mu nsawo olina kubanga olina sente buli lwobeera n'akasente mu nsawo omanye ekikola good sex mwongo buli lwobeera n'akasente wano mu nsawo obwongo nga bukasuka tituli bulungi kati obwongo ye central government ng'eweereza omubaka busuulwa Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna atwekumiddeko ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe, Facebook sako ne TikTok. Tubebaza mwe n'abatugoberera ne muteekamu ensimbi yammwe ngamba data ne musobola kubanga mutugoberera ku mikutu. Jukira Lubalusewa tukyaza abantu ab'enjawulo ku mukutu guno ba analyst abenjawulo ne basobola kubanga batunyonyola ku nsonga ezimu ze mbate mutegedde ali ne tuzinyonyoka bulungi oba oli awo n'ofunamu ebyo by'osobola okubanga otegeera Jessa Mwezigemanya program nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV tekebamu ensimbi aba Matuga Estate and Banti Property Consultant bano nga basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags omwaliro ogusooka abala batekamu ensimbi be Basanise Junior Schools banono nga nabo balina branches 3 Matuga Kawanda ne Kawempe unaku lwaleero ndine muganda wange agenda kuba tweyanjulira aye tumaye tukomewo nate wabula TikTok yaffe yafunyemu obuzibu naye twasobodde okubanga tuggulawo empya kuba eri twalagezezaako gyaccessinga ne yatuvudde mu ngalo so gye tulina kati eri ebadde Lubalusewa TV TikTok ate eno kati eri Lubalusewa TV official so tubasaba naye mugigoberere so okubanga tubaterewo waaka nammwe mube nga mumulabira okwenyini kambayo muganda wange tukyaze olunaku olwaleero asobole okubanga atubuuzaako ate tweyongere ne programu yaffe sebo kyanza okulaba ku Lubalusewa TV weewaawo muganda wange omulungi abatulaba era abatuwuliriza ku Lubalusewa TV nesimya nate olwaleero okunkyaza erinnya Ndawula Francis Kato
neyita omukulembeze atali mufuzi newankubadde nga ndi munnabyabufuzi nonno nva mu luka gw'ebuwambo ndi mukulembeze nyina ebifo nga 7 besigenda kumenya kubanga nyina ebifo mu gavumenti ya wakati wamu ate ne mu gavumenti ya Ssaabasajja ate nga ndi mukulembeze w'essomero erimu era mu luka gw'ebuwambo. Bitibwa nga bingi ebyo nno kisinzira enteekateeka gye bakuteekateekamu wamu n'ebitabo by'oba osomyeko kyekinfuula okuba omukulembeze omulungi atali munnabyabufuzi. Tonkanga bitabo ki by'ongamba wasomerawo? Nze nasoma ebitabo bingi nnyo kubanga primary nagisoma nensoma secondary nengenda ku college nensoma obusomesa ate nengenda nenfuna ebbaluwa y'obwakojja kyovulaba eddoboozi lye liiryo. Ne wakojja nabo bafuna ebbaluwa? Waliwo bosanga abakola ebintu ebitali bituufu abo no tebaba batendeke kojja yena omutuufu balina kusooka muteekateeka kubanga akola emirimu egyo. Gana oyo ye mukulu kato oba mukulu oba mukataba mwana just omulongo taba na kitiibwa kyonna gwe bwonsanze mpita mulongo oba mpita kato tuba tutambula bulungi ate ngera nze ndawula ndi mulangira ebitiibwa nyina bingi. Kale mulongo abalaba Seba TV olunaku lwatu line mulongo ayina ebitiibwa bingi agenda kuba tunyonyola ku nsonga ezimu naye nga abalaba bateekamu ensimbi be ba Julie Fashion oba Julie Classic Fashions bano nga basanga wali Matugga nabo batuukiriye basobole okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi. Jjukira nti bakola ebintu ebyenjawulo bakola ku masuuti oyaga kukolera kanzu olwo kanzu z'omuleera oba nabo bazitunga Julie Classic Fashions bingi bakola so enamba zaabwe ko ziri bakubire basobole okubanga bakuulira biki bakola ebyenjawulo. Abalaba bateekamu ensimbi e Sweet Valley Islamic Day and Boni Primary School bano nga basangibwa wali eri Bombo Degeya Kibajwe batuukirire oba abaana besigise n'abaana bo basobola okubanga babangula mu mangula ennungi. Olunaku olwaleero nga bwe nabagambye tuline kato katani Ndawula Francis anaye omulongo wadde onvuzeemu ka speed tugenda kutandikira mulongo ono abasinga mumanyi incident yagwawo wali ekigoogwa mu bitundu by'e Matugga nti ekimoroka ky'amafuta kyagwa abantu ne bakosebwa abantu abasinga ne bafa. Omulongo ono gwe tuli naye wano ku Lubalu Seba TV olunaku lwaleero y'omu ku baataasa abantu abo y'omu ku baddusa abantu abo mu malwaliro. Musajja atu teyafaayo era mwamulaba nnyo mu butambi nti teyafaayo oba ono omusayi gumukutuuka yasitulanga basitule ku booda ku kimayine ku 99 waliko Buterevu byonna baaliko agenda kuba tubuulira akaseera ako kaali katya era ye buli we yeebaka kikuba bano abantu abafa abasinga baali mikwano gy'abantu bangi abamu yali abayinako n'oluganda mu families ezimu so agenda kutubulira akaseera ke yayitamu ako tumala tutube nga tweyongerayo mulongo akaseera ako kaali katya. Akaseera ako kali kazibu nnyo kubanga emmotoka eyo bwe yagwa abantu baasembera newankubadde nga amawulire agatambula abamu baali bagenze kubba amafuta naye nga waliwo n'abantu abafa nga amafuta gabasanga amayumba gaabwe mu bizinensi zaabwe naye nze bwe nafuna amawulire nadduka Zambwa ogenda okutaasa abantu era mwandaba nga ngenda ngoberera abantu mu ddwaliro nasookera Buwambo mwandaba nga ngenda Bombo mwandabako nga ngenda Ekiruddu abantu bafudde mbaddewo nnyo mu kuziika naye njagala okutegeeza abantu nti enjege eyagwa ekigoogwa nze nsuubira tuyogedde ebigambo bingi nnyo twakubira gavumenti omulanga tinewankubadde obubenje bugwa bulijjo naye ekigoogwa waliwo ebintu ebibulamu ekigoogwa awo bw'otunula emmotoka eziva e Bombo nga zidda e Kampala ziba ku sipiidi y'amaanyi nnyo n'emmotoka eziva e Kampala nga zidda e Bombo nayo zibeera ku sipiidi y'amaanyi nga kigoogwa yeetaagamuko ku amps ekyo navayo nnyo n'enkisaba naye ngenda okulaba ebbanga lyetolodde ebbanga lyekulungudde tewali kigenda mu maaso nze kikulu nno kunze ekinnuma ku mutima ogenda n'otunuulira nga wali kampuni z'abasajja ate abatali bannayuganda bamusiga nsimbi nga bateekawo amps weziri bw'ojja wano ku everyday waliwo amps weziri bw'ogenda wali mu 14 Kungu amps weziri ku kampuni za plastic wali ku Best Park amps weziri ne weebuza ate ekigoogwa wali bizinesi z'abantu awali n'amakubo erigenda emigale n'erigenda Buwambo lwaki tebateekawo amps ekyo nno nga kikyali awo olw'okuba nti nze mu bantu abaafa omuwendo omungi ennyo gwe sigenda kwogera kubanga siri mwogezi wa poliisi kubanga bulijjo bajja batugamba ebigambo ne boogera kino ne boogera kimu ebimu nga bituufu era nga si bituufu nze ng'omuntu omu nafiirwa abantu 17 nga kwe kuli bakozi bannaye be nali nkola nabo ku ssomero omu ku bazimbi b'oku ssomero kwe kuli muto wange Simbwa kwe kuli omwana wa mwannyinanze Sendi Alex n'abalala bangi nnyo ku kijja kimu ebukojja twazikako abantu babiri olaba abaana bali bakola mu library awo betugendako okusala ennyimba naki nga tena basomesaako bona nga bagenze naye ekinuma ku mutima gavumenti yavaayo
ekyamazima ne tukakasa nti egenda kuliyirira abantu mu mutima omulungi nga ffe twasaba naye ng'olaba gavumenti yeyavaayo n'ekola ki n'ekyeyama. Twalabako abali mu ddwaliro nga bawadde akakadde ne tulabako we twali mu kuziika okumu nga baleese obukadde obumeka obutaano. Naye njagala kumanya waliyo abantu olwaliro abakeera ewange nga bambuuza mukulembeze sente zino gavumenti ze yali egaba balondanga mwana wa gundi. Linda mukatono abantu bakeera ewange nga baagala okumanya process ya sente ezo etambula etya. Ziriwa emiliyoni 5 ezo ze bagenda bagabira abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Mulimu abantu abafa ne baziikibwa naye nga sente bazifuna. Abantu gye bali ne bongamba olwaleero nkumenyera abantu 3 mu kitundu mwennyini mwenva. Abantu gye bali kati nyina mutabani wange yatulire wange P7 Serwada Brian twamuziika side ze Nazige. Taata wa atambudde kutuuka na ngato kuggwako sole anoonya obukadde obutaano. Katono nnyo mulongo. Ekintu kino sirina kitegeera bulungi. Sente zino gavumenti gyebaza okuba nti yavaayo okuwa abantu bano sente. Akakadde akamu kaali kaabo abali mu malwaliro si bwe kyali nti kayambeko mu process oba mu nteekateeka ya ddagala biki ebyo n'abantu aba baliko mu malwaliro okulya bwe bityo. Miliyoni zino 5 zaali za kuyambako mu kuziika si bwe kiri mu nteekateeka y'okuziika. Kate bw'ongamba nti waliwo abatafuna miliyoni 5 ate nga zo sente zaali zirina bayambako wali mu process y'okuziika kati mba sikitegeera bulungi. Njagala okutegeeza nze njogera ng'omukulembeze ataata ali mu nnabyabufuzi. Sente awantu wonna wasinga muzirabye bazireese okuziika kukoze eki kuwedde era mwandaba nnyo mu butambi bungi nga mu kuziika sente ensonda busonzi ow'ekikumi ow'ebitaano ow'olukumi ow'omutwalo ne tukuŋŋanya sente tutambuza enteekateeka y'okuziika. Tebakulimba nti abantu abasinga sente bazifuna ku lunaku olw'ennyini. Sente zize okuziika kuwedde era bazivuga ne bazikola ki ne bazireeta mu kifo we baziika. Baani abo batafuna sente nga tebaziikibwa? Kati nga we nkugambye nti nyina Brian teyafuna sente. Nyina Jose twamuziika na Kasongola oyo naye tanafuna sente. Nyina Ajati yafiirwa omwana ekigogwa naye era tanafuna sente kubanga bakeera ewange nga baŋŋamba mbayambeko naye ng'atenze bwe gavumenti yavaayo ne yeeyama okuyamba ku bantu n'okuleeta sente z'okuzituusa. Mbadde nkyasiriikiridde ndabe oba ddala sente ezo zinaatuuka ku bantu oba tezijje. Okay, kati kwaba abantu be mwaziika waliwo abamu nga balekawo ku baana bwe bityo nga beetaaga okuyambibwako. Family ezisinga zaleka abaana ekyo nyinza okugamba ezisinga zaleka abaana kubanga kati bwogenda emigadde gye twaziika abaana bali ababiri ku kijje kimu ebukoja wange bonna baleka abaana nabo bo bazibawa oluvannyuma lw'okuba nti mu family eyo mulimu ayina connection kuki ku gavumenti bw'ojja ekigogo wano wafiiki nabo bazifuna n'abantu abalala bazifuna naye nga family ezisinga zaleka abaana kati tulina omwami eyaleka omukyala ekigogo awo n'olubuto omukyala abaana embeera emulemeredde yagenda na mukyalo kati osimanyi sente zazifuna atya banaazimusanze awo. Sente zino zaaliko nti olina kuba na connection? Sente ezo lwaki ngamba nti zaaliko olina kubeera na connection waliwo nga tuziise lwaleero enkeera ne bakola ki ne bazifuna kubanga kati family emu gye njogerako eyina omunene ne wabaawo n'abalala abafamire nga bo batambudde ne bagenda ku office buli office nga balinga ababanja ki emmanje naye nze ngenda ne ntuuza abantu bange ne bagamba nti gavumenti bw'evaayo n'egamba egenda kuzanya paati bweti tugireke ekole ki ekole omulimu gwayo tewali nsonga lwaki tukeera tugende ate tubanje sente kaginayo omwami Saalongo yakeera n'agenda mu office ya prime minister n'abako mu office ya prime minister ne babako gye bamusindika bwe yagenda gye bamusindika ate bamugadda ku poliisi ematuga n'atuuka ku poliisi ematuga n'awulira ng'abikoze eki ng'abikooye bwe yajja ewange ne mulungamya ne mugamba nti mukadde wange ku myaka gy'olina tobanja sente za mufu omukisa guli kusanga nga gavumenti egenda kuwa sente ezo erizireeta n'ezikuwa mu mbeera eyo. Okay, mulongo kye tuyinza okukola wandikubye omulanga kuba zisente ezo ziyinza okuba nga gye ziri nga just mufuna bufunyi engeri ya zifunamu lwaki tokuba mulanga minisita yakikolako ba minisita yakikolako ne bangirita sente ezo. Mu mbeera eyo ng'omukulembeze omulanga twagukuba nga tufiiriddwa abantu baffe kati kuno nsaba busabi nti bakama baffe mu gavumenti ministry ya taking over ku nsonga eyo ejenze ekigogwa mbeerawo n'abantu abalala babeerawo abakulembeze abalala weebali bajje banoonyereze abantu abatafuna sente ezo mu butuufu babeere nga bafuna sente ezo kuba kati bwe nkuba omulanga oyinza okunzijukiza bali abafu ate nenkuba mulanga gw'abali abafu naye kati just nkoola bukoowozi gavumenti nga bwe yasalawo okuyamba omuntu wa wansi ejje bakwatireko ebawo obukadde obutaano obwo kubanga obukadde obutaano obwo mu mbeera eri bwe kubanga mu kuzika tebwajja kati kye bukola omulimu omunene nnyo guli gumu gwakulabirira ku baana b'abagenzi wamu
n'okuteekateeka oba okuzimba ebijja by'abagenzi mu mbeera eyo. Okay, bakifunye. Okay, tubebaza mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV kwe tutambuliza buli nsonga yonna nebanga egguka bulungi nnyo. Mulongo point gyataddewo etegeerekeka tiwaliyo abantu abali eyo nga bafiirwa abaabwe ate ne baziikibwa wabula ssente gavumenti ziyateekawo okuyambako mu kuziika oba oli awo n'okuyambako bamulekwa nti mulimu famire ezimu ezitaakola ki ezitaafuna ssente zo. So wetusabira bekikwatako basobole okubanga ensonga eyo bagiggusa. Mulongo okola mulimu ki? Ndi musajja musomesa bwe mba siri ku ssomero ndi musajja mulungamya wa ku mikolo. Musomesa bangi, musomesa waki? Ndi musomesa wa classroom. Musomesa okuva ku nursery paka ku senior 4 ekyo kyewuunyisa mu byafaayo. Musomesa okuva ku nursery class paka ku senior 4 kyewuunyisa. Naye Mulongo. Ena tuleke. Njagala okulungamyamu nze bwe nali ntandika obusomesa nasooka kusoma busomesa bwa nursery. Neva ku busomesa bwa nursery n'ensoma obusomesa bwa primary nevaawo n'ensoma obwa secondary. Kati kyekiraga nti ndi musajja w'amaanyi. Kubanga basomesa bosinga oli specializing nti asomesa primary yokumula n'omusanga ngasomesa secondary ate nze ebyafaayo amasomo gonna ngasomesa ku primary level wabula ku secondary nsomesa y'amasomo abiri Luganda na Dean CRE. Luganda lutegeera nnyo. Kale mu primary wali okay buli subject mu primary buli subject ensala maaso ngisomesa naye nga subject zensinga oteekako essira nsomesa nnyo science wamu n'okubala okwo. Si kubitegeera nnyo ndisaako essira n'abalala bafune omukisa kubanga bwe mba nsomesa subjects ezo zonna abasomesa abalala bayinza obutafuna mulimu kati nabo balekerawo omwaganya oba waamu nabo naweddeko mubiri nti toli politician obula oli munabyabufuzi. Siri munabyabufuzi ndi mukulembeze. Oli mukulembeze. Wesimbawo ko emirundi 3 ng'ogwa. Nyina likodi mu byafaayo bya Uganda. Nze kansala nze kai yavuganya ebuwambo n'empangula n'endaba nga yali akutte ekyokubiri. Yali mu mbeera mbi nnyo ne mukkiriza n'agenda alayira kubanga emirimu nnyina mingi gye nkola. Nene muleko manyi abantu abasinga bajja mu kalulu balowooza nti bagenze kufuna miki mirimu kyovula abantu abamu nga tozigudde olubege mbu munabyabufuzi mbu mukulembeze weegundi munabyabufuzi weegundi. Indako banabyabufuzi bagudde nga tolubege. Tulabyeko n'abantu abajja mu kanso ku lunaku mu lukiiko mwe bateeseza ku mitendera gya division ngolaba kansala ze naye ng'engatto nange omusomesa sobola gikola ki sobola jambala. Alengeza abasomesa batero tugamba nti ezigwa n'eggunga nti kansala. Abasomesa twakyusaamu abasomesa boyogerako bali ba 1900 naye kono.com gwe tuli mu buli musomesa gw'osanga Monday to Friday tubeera mu masuuti. Wali okulembeddeko mutendera gw'abakansala? Nakulemberako ku mutendera gw'abakansala mu mwaka gwa 2011. Wajjira mu kibiina ki? Nagira mu NRM. N'okawangula? Nakawangula anti ekitundu kye nalimu ebiseera ebyo ne wankubadde ng'ewakati twali be NRM ng'okuwangula akalulu olina kugira ku kadi ye NRM. Ebisaano ebyo byaliwo? Ebiseera bye tuyiseemu emabega NRM yali y'amaanyi. Kadi yagwa? Ekyo tekinswaza kwogera. NRM gwe eri luddawa? Teriimu muno? Eri luddawa? Nga ne wana ekisolo juzi yawangudde. Anti era owulidde ekisolo. Kubanga era n'ebisolo bikola ki? Bironda. Tulabyeko ente nga zironda. Kyovulaba ekisolo ekola ki? Ewangula ne kati nze njogerera mu Gombe. Munansana municipality mpayo abakulembeze abangolira ku kadi ye NRM abawere 10 ku division level ne ku municipality level. Tebawerawo. Era n'abawangula era olaba abali babavuganya bali banafu nnyo bava ku nkumbi ne bajja from garden to the politics. Okay, kati tewaddamu kwesimbawo? Anaddamu ne nesimbawo ekisanja ekyaddako. Saagwa ne bampangula. Nenkomawo ekisanja kino kyennyini kye tulimu kyekyo kyenkugambe mwe nakolera records. Genda obuza abantu b'ebuwambo. Nawangula gwe nali nvuganya naye ne musinga obululu 15. Ngenda okulaba ng'embeera yembi tugenda okutuuka okulayira nga balangirira ye mbu yansinza obululu bumeka 5. Mulongo nedda. Nedda bambi. Wawangula omunomwangula obululu 15. Aye ne balangirira ye. Ati nakkiriza nze nali sinoonya mulimu lw'emirimu gye nkola ki gyennyine ate nga ye embeera ye talina muki mulimu era ne mmuleka era bambi bw'otuuka n'ogamba nti njagala ku kansala w'omuluka guno abantu bakuvuga bakuleeta wa. Walaba otya nti ayina embeera embi? Omuntu alabikirawo. Omuntu alabikirawo mu ndabikayi. Agwoli bulungi. Kubanga omuntu kolabikira ku mbeera embi osooka mutunuulira ntunula ye entambula ye ennyambala ye osanga omuntu nga ku makya alya pancake wa 5 nga nyoleddeko amazzi ga 10 ng'oyo ogenda ogamba abantu ndi embeera gyalimu nnungi. Nina producer Katabira yakera ku majjaga oyo aba bulungi. Kakati oyo yategeera kye bayita diet.
ali amajiga abiri ate n'olulala ekirisa abantu amajiga abiri jukire giri mu mubiri malamu enaku musanvu ngo musomesa bwenyino kusomesa kati aliri oluusa yinza n'okkuba endobo gwe n'olooza alidde ali abuli lunaku naye nga maintaining ennaku ez'omusanvu. Kati omuntu ono omulekera ogamba nti kamuleke kuba ali mu mbeera mbi. Mulekera yali mu kibiina ki? Yagira mu kibiina kinantameggwa. Kibiina ki? NUP. Awo yakubira wali otulimba naawe. Wagira mu kiro ko mukulu. Najja independent akabonero kali sawa. Mwena abe sawa awo. Nyina ne muganda wange Ezra yagirako mu sawa ne bamukuba. Nedda kati oyagala kuŋŋamba nti bonna bagira ku NUP bonna bawangula. Era bambaga babubbire bali balina okuwangula. Waliyo omuntu nga natural ye munafu. Nga ne bw'omuwa kaadi ye NUP emirundi 10 nga tasobola kukola ki? Nga tasobola kuwangula. Mu parliament opposition wali aba FDC nga bavuganya n'abe NUP, wali aba DP bavuganya n'abe NUP, wali aba independent n'abe nalo naye ngolaba buli omu yawangula. Kale awo wabeerawo n'omukisa. Abiri mukaga okomawo. Abiri mukaga nkomawo nnyo. Omusajja yatugamba twebeereremu. Okomera omuki? Nze kuva dda ndi opposition lwakuba just wali. Nali ogenda kujja mu independent. Nedda ssebo. Kuno nzijira ku kadi ya NUP. Go chusa. Sikukyusa. Gwe kyoba omanyi abo bonna abantu boolaba mu parliament n'ababaka basinga boolaba mu parliament. Baava eri kyovoolaba abamu tebayimiridde naye nze nsonga kuki? Ku nsonga. Gwe buuza aba NUP. Buuza principal. Nze principal okujja mu kububaka bwa parliament nze omu ku bali mu lukiiko lwateekateeka embeera eyo. Lwaki luliya ku makadi? Nedda ebya kaadi bino birimu omwana wa gundi. Gwoli wani? Wagundi. Embeera bweto bwetambula. Tulabye nga waliwo omuntu ng'ekyamazima NUP yalina okumuwa ki? Kaadi. Naye n'aba ng'alina gwateekako eki? Gwe yeesiga emabega ne bawa omulala. N'olaba nga baleese fake material. Nga waliwo material ate yandibadde ekola ki? Kati ku biseera ebyo gwali fake material. Biseera ebyo nali fake material olw'ensonga. Bandabako ku post emu nga ndiko enewe mugoseemu ebituli. Mulongo. Weewaawo. Ebiseera ebirala muli mu kigootero kola. Ebiseera ebirala ndi musajja mulungamya wa ku mikolo. Bwe mbasibadde mu mikolo mbeera mu bwakkoja. Naye nga ate emikolo ngiwuliramu nnyo emirembe. Olungamya emikolo. Ndi mulungamya. Siri mwogezi. Kubanga buli omu mwogezi. Ndowooza owulira poliisi eyina omwogezi, amagye gayina omwogezi, simanya gavumenti eyina omwogezi, naye nze ndi mulungamya wa ku mikolo. Kye kitwawula ku mwogezi. Kusoomooza ki okuli mu mikolo egyo? Oleese ensonga y'emikolo tulina okusoomooza kungi mu mikolo. Ebyafaayo mu mwezi gw'okubiri omwaka guno nakulembera pastor omu nga ntwala side z'emubende. Pastor. Mu kanisa muje sigenda kwatula mannya. Nangamba nti tugenda naye ebintu tugenda bisinkana mu kkubo. Tutuuka mu kkubo nangamba ate ebintu biri ku mukolo gye tugenda. Gwe mukolo gwe kyasoose okulaba omukadde azaala omuwala ng'akuba pastor oluyi. Kizibu naawe. Nza kubuulira nakugambye njogera kati ng'omusezi aguleswa nti yakulirako bantu bangeka. Nga pasa bamukuba oluyi. Ayina n'abagoberezi. Yagenda mu famire ey'abenyindo zino empanvu nga bamusaba ente nnya. Yatwala meka. Njogere kindeke ki ate yatwala ki? Twatwala ebibbo wali olabe ku mukolo gwe nga gulimu buno obugati obw'ebiri bwe twatwaliramu. Pasika nga ndikatezimuwa sente. Nze nsobola n'okutwala emubende we nateeka endaga muntu yange. Bampe kreti ya soda ey'ekiggula luggi. Okay. Katusoke tuwumulemu katono aye tukomewo. Sigala ku Lubalusewa TV tukuleetera ebirungi ebijja. Lubalusewa TV mazima ku mazima.